wabula olina ebibuuzo bingi ate ebibuuzo ebingi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano kanswenti ate muli bulungi mugyebaleko naddala bannaye ba Kadama bakola mu kiyumba. Tuli mu kiseera kya kisiibo, saba bambi Allah abongere ekisinga obulungi kuba bannaye ekisiibo ew'omuwalabbo mukwano gwange Kadama ye akitegeera bulungi nnyo. Olunaku olwo nzize ne vidiyo eno mukwano gwange nkusaba ogiwulirize bulungi ogimaleko. Abamu mubadde mwebuuza bya contract byakomawa bannange ffe abali ebweru nga passport zaffe tuyina nkadde tetugenda kudda Uganda. Kusaba owulirize vidiyo eno bulungi onaagenda okugimalako mukwano gwange ng'otegedde ekituufu kyeki. Nayogedde ne kampani ya Explora Dubai, kyemanyi abasinga kampani eyo mugimanyi. Njagala nnyo okubawa amawulire agava ku source ebiseera ebisinga naddala nga kuzina ensonga zaffe ez'aba Kadama. Tumanye omusaala baatwongeza, omusaala tebaatwongeza, okitegeera bulungi. Omupya mukwano okusaba osubscribing, likinga vidiyo yange, commentinga hanteera osharinge. Omukadde kyokola ekyamaanyi nnyo. Namubuuziza omukyalo ono ebibuuzo byange, ngenda sooka nkuwe audio yange nga we namubuuziza, then male nkulekereyo eddoboozi nga weyanzizeemu, naye nga mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Kati alina omukisa guno okutuusaako aba Our Lady of Good Hope Bakery, ate munaye nga bano batukolera cakes, batukolera emberenge, batukolera ebintu ebyenjawulo, binyeebwa, daddies, crisps, cookies. Munnange ate osobola bafunako ku nnamba z'essimu ezo wonna wooli, ate munnange tuba tubikutuusaako. Gwali mu kibuga osobola tufunira ku Bahayi, Kikaaya, Kampala awo. Ate munaye ne weefunira ebyokulya eby'omulembe. Mwabaza abaana ku ssomero, ate munnange baba basobola okubeera nga bakupaakingira bulungi. Oba oyagala kakunywera ku kyayi, oyagala keeki ya birthday, ya mbaga, oba oyagala yakulyako buli, ate munaye beera ng'obakoonako basobole okuba nga ate bagikutuusaako. Maama, kanswenti nno gy'oli oli bulungi. Madamu Kathy njagala kumbuulirako ku bya contract byagwera luddawa. Bagikkiriza ogisayininga era ssente ze twayagala bakkiriza okuzituwa oba bikyagaanye. N'ekirala kituufu ebya paasipooti enkadde baabiggyeewo? Kuba nawuliddeko ku mawulire nti omuntu ng'oli bweru bwa ggwanga oba ng'oli mu Uganda ng'olina paasipooti nkadde oba tokyasobola kutambula. Kati abali ebweru bw'eggwanga bo baba bagenda kukola batya? Baba bagenda tambula ku travel documents oba? Era n'ekirala ennaku zino kituufu abaana tebakyagenda bweru beesiba mu lwa paasipooti oba abaana batambula? Nasanyuka ng'onzizeemu nnyabo. Nkuddemu kimu ku kimu. Ekisooka kya byonna endagaano baagisayininga. Lwakuba nti sinaba kutegeera tebanagitufulumiza publical okulaba, naye baagisayininga. Naye kye nawulira nti ssente tebaazongeza, baazireka nga bwe zaali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abaana batambula era tutambuza abaana balina clearances be bakiliyaringa. Passport si yetambuza omwana obweru w'eggwanga. Baana bangi abalina zi passport naye nga akyali mu Uganda alinze kutambula. So passport si ze zifulumya, visa ze zifulumya. So visa ze zibadde zeesibyemu olw'endagaano eyo. Ekyo kirala. Ekyokusatu, tebagambye nti passport enkadde, mbu zino passport zino eza bbuluzi enkadde. Passport enkadde ze ziri endala ezatandikanga ne B, nga passport namba yo munda etandika ne B. Zabeeranga mu navy blue color, nga kala yazo eridde akangoyinza okulooza ya black bwetyo. Ezo passport zebagambye ate nga nabo baali bazibaninga dda. So bwe kiba nga wali omunnayuganda yali akyaziina, then oyo yalina bwina mputtu, naye nga zo passport ezo baali bazigaana dda okutambula nga zaggwako dda, era nga buli muntu baamugamba afune passport empya. Passport empya yeyo gwe gy'olina eya bbulu etandika ne A, nga passport namba etandika ne E, biki gye bayitanga eya East Africa y'empya. Eno empya endala gye baalanze
just ekyuka bukyusi mu mpapula. Nti eno kati gy'obadde olina obadde osoogiwandiikamu ne peeni, naye eno gye bali mu kukola si yakuwandiikamu na peeni, tosobola kuwandiikamu na peeni, nga bagezako okwavoidinga okuzicupula n'okuzoonoona damage. Ate ng'ezo tebanaanagamba teziri tezikola, ziri zijja sigala nga zikola, naye abapya bajja siga nga bafuna zino empya nga zifuluma nga ne ziri zikola. So I think I've answered all your questions.